tugende ewa Eddie Kenzo olunaku lwajjo abategesi b'ebivulu nga bakulembeddwamu Abitex Kikofiira balumbye ku yafeesi ya Minister Peace Mutuuzo nga baagala abategeeze ku ssente obuwumbi 3,300 bwe bwaleetera bwe bawa bannabitone bapromota bo nga tebafiibwako. Bano nno bakonkomalidde ku yafeesi tewali gwe balabyeko wadde mpozi kye nalengeddeko waliwo omutegesi w'ebivulu yategeka ekikadde bamuyita Patrick Kalungi, waliwo wabbana bamuyita Everboss ne ttiimu ye yabadde mubanja. Baba kye bamukoze akwadde ayinamu ka sipiidi embeera bwe yabadde bwetyo bapromota ne bamaliriza nga bagamba ku Lwomukaaga bagenda ggulu kulaba Jerusalem Sale, wabula okugenda eggulu baleseewo etteeka eri order eri promota yenna mu ggwanga akkiririza mu Abitex ne ttiimu ye ne bagamba babaaniinze omuyimbi gwe bayita Idrisa Kenzo okuddamu okuyimba ku stage zonna nga bagamba Kenzo alemesezza abayimbi bangi nnyo. Kenzo asudde bapromota abalimbana nga ze nsonga ezo nga bagamba Kenzo wa Federation naye bapromota abakuba ekikono. Abitex yagambye ati abantu bonna betubaninze mukimulabe kibatuseeko mwina buli mbasipangisa banyimba promota mpulirizaako ekituuse ku bantu betubaninze mukirabye Eddie Kenzo n'abamukiririzaamu mu Federation tugenda kubawa lisiti y'abayimbi ba Federation tujja kuvayo ne lisiti entongole abamu si bonna. Eddie Kenzo atukubye enkokola abantu baavuwadde lwa Eddie Kenzo alina bapromota basudde 5. Kati wano omukulu Abitex n'amubaninga nti gwoba otegeka kivulu Kenzo tebamulaba ku posta yonna. Amaanyi gaffe bapromota ebizibu bapromota bye balina bwe twogerera munnaffe bamudusiza ebisinoni nga bamubanja temulowooza nti wekatemba oyo yategeka ekikadde ekyasembayo yategeka Sofinano n'akuba Baana omwana wa Baana oyo awa bizinesi ya Baana abadde alina ne referensi amunoomugusi mumulabe ekikatemba. Eddie Kenzo bapromota ffenna abegattira mu kibiina kyaffe tumubaaniza obutaddamu kuyimba ku stage asokalye ssente za Federation zinaggwawo. Wabula nga tugenda mu campaign zo campaign bamukkiriza okuyimba tebamuyinaako buzibu. Kati nno Eddie Kenzo abazzeemu bw'ati ategeezezza nti abakulu bano bapromota tebakimanyi nti Kenzo ayina yafeesi tafunanko bbaluwa yonna ng'evamba promota bo bakyali ku bintu bya ku lubalaza. Kenzo bamumanyidde mu mbeera eri. Kenzo agamba bw'ati teyafuna bbaluwa ntongole wadde n'akamu naye yabisanze ku mitimbagano. Ebyo mbiwulidde ebimu mbirabyeko naye simanyi bwe nnyinza kubiddamu. Kuba ekisooka I have an office. I was not notified officially tibampandiikidde nga bantegeeza kino nekino nange bisigadde byonna mbirabidde ku mutimbagano nga bwe nkoze eki nga naawe bwe mbirabye oba bwe mbigoberedde kujjako kati gwe nga gwombuulidde basinzidde ku kyokwogera batyo netulaba nange Kenzo ulira Kenzo yeebuzizza omukulu wa Abitex bw'aba mubaaniinze ajja kwetekkera ebivulu teyeetaaga bapromota. Sijina kikono kyemba kuba era sibakubangako kikono naye nze ndi president w'abayimbi era nga kinkakatako okulobingira ki abayimbi. Senga tubale tulina promota wano mwakoziyo butajja na promote nempulira ekibavaamu kuba tebampandiikidde tebankozeeko tebampadde notification yonna mbasaagala nnyo okutuula mu bigambo. And right now I'm hearing from a third party. Nze ndabye agamba tumubaaniza okuyimba nsonga simanyi na kumanya lwaki kyendowooza nti kyasaaga abadde yasaaga mu kuba kati ambaninga atya era ku ki osegeera maybe ye ng'omuntu ne banne bayinza okuba n'obuyinza obugamba afe tukyaddamu muti but ekitegeeza mbu I will stop working because even right now emirimu nyina I'm booked, I
businesses coming up. Just those bibadde bibye. The president of promoters, Ragam, no promoter is supposed to organize you. Nja kwetegeka. Kenzo bwagambye ku nsonga ezo bapromota bafunye ekyekwaso kati balumba Lwamukaaga General Salim Sale. Bw'oba ojjukidde bulungi General Salim Sale yabategeeza takyayagala bapromota oba bayimba eggulu. Kati bano balaga nti Kenzo takwataganye nabo bwe bagenze ku ofiisi ya Peace Mutuuzo tebalina gwe balabye. Kati ebyokwekwasa bingi nnyo okugenda eggulu. Ne Kenzo abasekeredde agambye tafunangako bbaluwa n'emu nga balina kye bamugamba. Nooza bomba meetinga nga bakyali bange naye kyengezako kugamba nti tebannaba kuntuukirirako kubaako kye baŋŋamba n'ekibaddewo olwaleero. Era simanyi ensonga zaabwe ziva ku ki. Simanyi na musango gwe bannenya. Kwe byogamba mbu bagamba tebagamba. Ekisooka tosobola kunnenya kulobingira bayimbi. Banyino kikola kuba abayimbi bannonda. I'm a senior presidential advisor on the creative sector. Sina baluwa yaabwe n'emu ng'erina kye ŋŋamba. Sina baluwa yaabwe n'emu mu ofiisi yange ng'erina kye ŋŋamba. Kati abwe nzira wano mu mawulire ntandika okwererejja mbanga ali mu kukola ensobi enjereere. Abitex ogenda kuddawa. Abitex ogenda kukola otya kubanga Kenzo agambye atya. Kenzo ebivvu ne bibasaana ne badda mu kyalo. Tewali muyimbi yali agudde bapromota. Eddie Kenzo tukugamba sigala mu campaign zizo tetugenda kuddamu kupangisa mpaka ngozzeeyo n'otegeeza pulezidenti nti bapromota ba mugaso. Kenzo ayinza okubaawo okuzaayo amawulire. Batubuulire minisita alina ssente aliwa ebintu Naalongo Kitone n'Abitex baagala ssente. Eddie Kenzo abagambye bw'ati talina ssente wadde. Ulira sisaagala nnyo okwogera ku bya ssente kitegeera kubanga essaawa ya leero sikola Minister of Finance, sikola mu planning and bikisiri, nze ndi president wa UNMF. Ebintu ebimu balina genda ne babibuuza abantu abatuufu ab'okubibuuza babamanyi. Ekisookera ddala nze sirina ssente za kugaba ng'omuntu okegedde era simanyi na ssente kize mwogerako sizirina olina wooziraba. Ziriwa ate nze mbagamba ekigwendaga nti tuli mu ofiisi zino bazisuubira okujja we bali kukyogera buki bulungi so sizirina. Andi kakati ebyo mugende mbibuuze minisita sinze. Abitex oba awulira atya. Kenzo ayogedde ne ku kivulu kino ekyakaggwa ekyali Mannamakula okubanga yamiitinze musanjiwe Dr. Muza mu maaso ga Rema. Kenzo agambye ebyo byansi ulira. No, that's what ekyali kinsuubirwamu kwe kumakinga sure nti promoting omukwanira nkwatagana n'abantu bange kubanga bantu bange. They are not dramatic. They are very serious people and we are good. Abantu abatakwatagana n'abasanji babo bagamba ki? Ensi tekomaawo ensi moving on. Ekisinga obukulu kusharinga mukwano na kumakinga this world a better place.